Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimbasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo nekya likinga video kati olunaku olwaliro mbaleetedde kye bayita ensujju. Ensujju ezo nzibalaze nnyo. Ensujju ekye bayita ensujju nga tugeze nga eri mu nnimiro ogiraba ne bagamba nti eyo nsujju eriko ebintu bingi jjukira ebaako ebikoola biriibwa n'eteekako ekibala kye bayita ensujju yennyini naye eriibwa n'obusigo bw'ensujju buliibwa. Kati n'ekimuli ekyo ky'olaba n'ebimuli ebyo nabyo biriibwa okusingira ddala babikolamu obunzaali. Babimanyi ono mu Uganda tebakikola naye ebweru bakolamu obunzaali abategeera kye bayita ensujju ekimuli ky'ensujju naye bakola mu kimuli ekisajja ekyo kye bayita ekimuli ekisajja ky'olaba ekyo kimuli kisajja eno wansi tekibeerako kantu konna kabanga akati okiraba wansi kitandika na kimuli kyebalya kyebakolamu obunzaali kati kino eyo bakiyita kimuli kikazi bwe kityo bwe kifaana kyo wansi eno kivaayo na nsujju ekimuli ekikazi eky'ensujju wansi eno kivaayo na nsujju naye ekimuli ekikazi ekyo ky'olaba kyo tekiriibwa tekikolebwamu kintu kyonna ababitegeera mu nsi endala bo ebimuli babikolamu pawuda oyo ne bamukozesa okusiika enva okukola ebintu byonna naye nkugambye bakola mu bimuli ebisajja bye bakolamu pawuda oyo ekyo kimuli kikazi ky'olaba ekyo kyo kyekikazi kifaana bwe kityo kugambye eno wansi kivaayo na nsujju ne kikola ekimuli waggulu naye ekimuli ekisajja wansi eno kivaayo na kimuli okitegedde ekyo kyekimuli ekikazi kati ekisajja kyekyo okiraba bulungi nnyo kyo kiva eno wansi kivaayo na kimuli ekyo kye bayita ekimuli ekisajja era kye bakolamu pawuda oyo pawuda gwe bakola ki gwe bateeka ku nva kati ekyo kye bayita ekimuli ekisajja nazo kirabye bulungi nnyo era ensujju gy'osimbe singa essaako ebimuli w'ebityo byonna omanya togenda kufuna nsujju kuba ekimuli ekisajja tekissaako nsujju ekikazi kyekiteekako ensujju ntegadde mbikulaga obyawule bayinza okukikulagirira nti twagala ofune ekimuli ky'ensujju ekisajja kyekigenda okujjanjaba banaaba kugambye kenjagadde mbikulaga obyawule ekikazi kyekyo kivaayo na nsujju waggulu ne kissaako ekimuli okitegedde nga bw'okiraba kyekyo kyo kiba kikazi kyo kye bayita ekikazi ekimuli ekikazi kyekyo ekisajja kyo nkikulaze kivaayo nga kimuli tekubaako nsujju kakati ekimuli ekyo nga bwe nkugambye bikolebwamu ensaano mu nsi endala ekitali wano waffe Uganda naye mu nsi endala babitegeera nga mumanyi nti ebintu ebisinga biriibwa bo babikozesa ne bayawula nti ekimuli ekikazi tekiriibwa ekisajja kyekiriibwa bakikolamu ensaano nga bw'olaba ebinzaali bye tulina muno mu Uganda kati nabo ebimuli ebyo babikolamu ensaano tugiyita oba obunzaali ne bateeka ku nva ku mmere bwe kityo bwe kiri kyenjagadde okulaga nkulage nti ensujju ekimuli ky'ensujju kiriibwa ekiriibwa bulungi nnyo bakikolamu bulungi ne bakikolamu ensaano ne bagirya bulungi bwe kityo bwe kiri ndowooza obitegedde bulungi kati osobola obyawula nti ekimuli ekikazi kyekissaako ensujju ekisajja tekissaako nsujju bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.